omukira gwo tegujja kubeera nga gugwa bw'onooba nga ozina omukazi singa onoofulowinga bino wammanga. Abasajja basinga obeera ng'oli ku mukazi ogenda okulaba ng'empola yeegwa. Omukyala bayinza okuba abadde bakuzina ogenda okulaba abitayiti ebuza omulundi gumu. Obadde okimanyi nti bwe mbeera mubadde muli mu kwezina olina okumekinga sure nti empewo tebayingira. Kuba empewo bwe bayingira naddala omusajja omukira gwe gugwa. Omukira guno gwetaaga nti bwe gubenga gubadde guli munda muli liba bbugumu. Kakati bwe linaabeera nga libadde bbugumu ate n'onfulumako wabweru empewo n'ekuyitamu nga temwebisse bulungi, automatically omukira gujja kugwa. Bajja kubba bakubuse eddagala naye nga badde tokikola. Kakati bwe mbeera mubadde muli mu kwezina bulanketi ebeerewo mubeere nga mwebisse. Amagulu eno buli kimu kibeere nga kiri okay. Ebbugumu eyo libeere nga liba limuli munda. Okiraba. Then bwekuba kwebikka making sure nti mwebisse wano omutwe gwe gusigadde. Kubanga empewo ne bw'ebeera ebadde eyiseemu bw'esinga eyise eno waggulu ku mutwe n'eyingira munda, of course ejja kuba ebakosa muli munda. Ojja kulaba ng'omusajja atandise okubeera ng'alebera mpola kyokka ng'omukazi obuwumi bukutta. So okwebikka kya mugaso nnyo. Weebikke bulungi nnyo nga munno bw'oli mu kumuzina kijja kubeera nga kikuyamba. Kansobere nti ekyo kiyize ompya subscribinga kyonna ky'obuuza obuzibu bwonna bw'olina mu kisenge teeka waawo. Weemanyiza okubeera ng'olaba vidiyo zijja kukuyamba, zijja kukyusa obulamu bwo erigo wenna akyagala okubeera ng'ayiga. Mbere bulungi mbaagala.